kale program tambula n'okumanya olunaku lweggulo baatugambye n'omuntu gw'otayagala osobola omusabira. Musabire abantu. Single mother ng'oli eyo ng'obukyayi bukujjudde olina bitterness ku mutima, nkusabira Mukama akuyambe osumulukuke, Mukama akuwonye, may God heal you, may God's healing reach you. Kubanga munnange bitterness tena gyegenda kutwala. Ate ekyala gye twavudde ku entitlement. Mukama yatutaasa buli kimu. Ate munaye gwe omukyala ali eyo ng'olaba by'oyitamu bizibu nnyo. Bw'obikwasa Katonda n'osalawo okusiima Mukama by'akukolera, ojja kwongera okulaba eby'amaanyi Mukama by'akola. Tojja na kumanya ngeri bintu gye byekozeemu. Wona ekikulu kuwona ku mutima, ojja laba ng'olina essanyu, olina emirembe, nga kibanga omuntu gwe weesonyiye. Nti n'ogamba kaneesonyi omusajja oyo si mbubi, naye omutima gwo n'owulira nga tegukyalina bulumi byonna, kati buli kyokola kyangu okubeera nga kirina bless ne Katonda omukisa guno anoonya watandikira okukola, naye omutima gwo okyagusibye. Olaba n'okusonyiwa kuno Katonda yakutuwa nga tekuyamba gw'osonyiye, kuyamba gwe. Mu mutima gwe abeera relieved, yes. Eggulu gwalifuna. Katonda tagamba nti oli bw'otamusonyiwa oba oli bw'atakkiriza nti omusonyiye. Omuntu osobola n'omugamba nkusonyiye n'agamba saagala ku kisonyiwo kyo, agoba wakoze paati yo. Naye ojja kubeera relieved. Asobola okuba nga omusajja byonna bye yakola mu pulaani za Mukama ennungi zaalina eri obulamu bwaffe. Era nga tusoma bulungi ne tugamba plans to prosper us, not to harm us. Kati manya mu pulaani ennungi zaalina mu bulamu bwo omusajja oyo yali alina ovaamu. Pulaani ennungi zijje. Yali alina okuvaamu. Wali abantu abatagenda kuba mu story ya bulamu bwo nga balina bwe balina okukoma. Nga buli holding on to that bitterness and grudge, oganye okuggula ekkubo. Olina okugenda mu maaso. Katonda alina gy'ayagala ogende, naye ono tagenda kuba part of that story eddako. Chapter yeddako tagenda kubeeramu. Tutunuulire nga ndoze ebintu byaffe eby'obulamu bino nabyo birina otuyigiriza nti ffenna abaasomako oba olina class gye wayitamu oba P1 oba P2. Olunaku olwaliro mu story oba onyumya nga oli businessman oba oli mulunzi kyonna ky'olimu, teacher wa P2 tali mu story eyo. Era yalina koma, omugaso gwe gwakoma. Omwana agenze kati mu senior 1, teacher wa P7 takyalina mugaso. Kujjako nga ticho yalina ekyenjawulo kye yakola mu bulamu. Era osobola omujjukira, osobola omwogerako, naye takyalina kati kitundu kyakola mu bulamu bwo, takyalina. Abagenze mu senior 5, teacher abo wa senior 4 baali bamwagala nnyo, abalala yabanyiiza, naye story ye yakomaawo kati. Noboona otuuka emaaso osologamba ye teacher wange wa senior 4 yali gundi ne gundi, naye ku university takyagasa. Akasomero Namugongo tulina omusomesa ayitibwa Rex. Rex buli yayita mu ssomero eryo amwogerako. Ati muwala wange yali ng'akyali e Namugongo, nandaba nga Rex ansanyukidde. Rex gave me a hug ne tunyumya. Nambuuza, mama, how can that man be your friend? Nange amasomero buli omu abaayo n'omuntu gw'ajjukira. Nze njukira headmaster yankuba emiggo 20 nga tebannampa na kifo. Wali okoze eki? Baali tebannampa na kifo. Wali okoze eki? Senior 4 first time ngenda okusaba ekifo naalya SS. Awe Namugongo. Omuyita Mwami Ssenyonjo. Simanyi bwakyali headmaster oba yavaayo. Naye nagenda ovaayo ng'oba avaayo. Nagenda nali nyambadde bulungi nnyo skaati ne ka blouse nga ntaddemu bupini matu. Isomero nali nsomeramu baali bakkiriza bupini. Si zino earrings ne buno bupini era obwabana. Kati nga nina obutuli bubiri. Kati bombi nga buli mu pini. Lero tuka bulungi ya headmaster ava mu parking ayingira bati ansangawo nambuuza. Oze kola kiwa ne mganze kusaba kifo. Nambuuza wa class ne mganze senior 4. Naita dos. Nambuuza ba receiving the papers nagamba yes bali mu zikeberamu. Namugamba tugenda bimaliriza. Nagamba kale yakomawo. Kati we bampa ekifo bwe bati. Yajja akutte empapula ez'okumpa ekifo. Nangamba njagala sooka nkubuulire wano mu ssomero lyaffe temulimu bamalaaya. Kati ng'obwa malaaya buvudde. Ne mmutunuulira nga simanyi kyamugamba. Naayitera doosi. Namugamba okimanyi wano tetuwa bamalaaya bifo.
nemugamba Sam not a prostitute. N'agamba Dosa aleete kibooko yankuba nagala kyekyankubya nga simanyi bwe yamala okunkuba naŋŋamba bwe yamala okunkuba naŋŋamba kati jjamu pini mu matu tetuba na bamalaaya nembujjamu nga yali alina kiŋŋamba kale nga yakandaba naŋŋamba bumpe nembumuwa nampa olupapula nti bampadde ekifo nenfuluma geti nga nkaaba neŋŋamba nali ne mulamu wange nga sigenda somera muli n'essomero n'agamba ogenda ddi someramu siniyaffe tugenda kujjawo ekifo nga somero ddungi naye oyo omusajja naye yaliko ekikyamu ku mutwe namukyawa tuka okuva mu ssomero nga mwamisa ennyonjo nga ndoza mulengerera eri nenkwata ekkuba eddala ye offisi gye nali neewala munaalya kati ne bakubako ne mukwano gwange emiggo yali break time atuuka ku gate nga sikali agenze waliwo building gye baali bazimba empya nga sikali alina byatutteyo katuli awo mu break etambula tetubimanyi amateeka gendozanga buli lunaku aba n'amateeka akola etteeka eppya omwana omuwala n'agenda n'aggula gate n'amuggulira gayi n'ayingira omuwala n'agigala ne tudda mu byaffe n'amuyita namugamba muli n'essomero okolangaani namugamba me student watandika ddi okugulira abantu gate ne kimukubya so nange ninayo ennyonjo bakoma ku eyo level naye maama mutukolako eyo level naye tetuyinza beerabira print oba yatuteeka yali agatuteeka mu discipline naye hardway kati nga bw'olaba omusajja ono alinga mutunulire nga bwe walina boyfriend akubono kati omuyinamu abaana naye walina boyfriend ali part of the story naye takyamataringa taata w'abaana bano ali part of the story olw'abaana naye bw'aba byonna aganyo bituukiriza mulabe nga abaana bano kati babo musabire abeere gy'ali nga mulamu abaana bo bakule balabe kitaabwe abeerewo ku mbaga zaabwe abeerewo byebyo byalina okubeerawo abeerewo naye bino saba Mukama mu blessing naye omutima gw'abaana guno gukomewo ayagale abaana be gwoyinza okuba wamukyawa abaana bano beetaaga family era abasajja abakazi yesikale waliwo abakola paati n'agaana abana okwaccessinga taata n'agaana abaana ogenda mu family eri naye abakyala bano balina background y'ogaana balinayo gye bava waliwo kye mwakola nina ensonga lwaki ŋŋaana omukazi yenna abasinga balina ensonga lwaki bagaana abaana ekisooka asobola okubeewa mmwe nga talina gw'amanyiyo oba alinayo b'amanyi naye mwe bonna akimanyi tebamwagala kati abantu bonna batakwagala tebayinza kwagala mwanawo kati gwe omusajja gw'olina okubridginga gaapu eyo nti ogatte abaana bano n'ekika kyewammwe osobola okuba nga naawe gwe wennyini bwe wali okyagala omukyalo ono wamubuulira ebyewammwe totwalangayo baana bange abantu abo balogo so omukyalo ono alina waasinzira okuba nga agamba abaana tebagenda waabwe naye ate mu busungu nga nawe bw'olina obusungu nti mwayawukana tolabirira omukyala ono alina obusungu wamenya omutima gwe abasajja kye mulina okumanya ffe abakyala okukula kwaffe kuva mu buvunaanyizibwa bwe tuzze mutuwa buli lw'otuwa abaana ne tuzaala ovuna tukula tukula buli kimu nti n'omuntu atulaba alaba muntu mukulu olina abaana ameka 2 nina abaana ameka 3 olina abaana ameka 4 nina abaana ameka 5 kati waliwo ebintu ebimu bye tutakyasobola kuddamu enamba gyeyongera n'okubanga kati naffe obulamu bwaffe bukyukira ddala ekitegeeza nti byonna mbadde nsibidde ku ggwe kati heartbreak eyo si nnyangu yakuvaawo manya alina kyayitamu mukkirizeeko nti mwamenya omutima ogwetaaga okuwona gutwala budde naye nga naawe eyagumenya weetaaga pati ey'okuzannya kigambo kimu nsaba kunsonyiwa bye nnakola leekaleeka n'omukyala ayombe akiwulidde ebbanga ligenda yitawo ajja kukkakkana nga just olina kwetonda bwetonzi nsaba kunsonyiwa bye nnakola
njawukana ne maama wo kati nenjagala ono naye mmwe temulina musango. Abaana babuulira amazima gun'omulembe, tolina kyogenda gukweka. Bamanyi buli kimu, bamanyi nti kati oli mufumba ewalala. Ate guno omulembe gubagamba ono omukyala ye yalemesa maama waabwe. Bo tebamanyi nti musobola okuba mu ababiri mwalina ebizibu. Babaana bwe bamanyi ono yatutabula, kati yatabula taata ne maama. Tebagenda mwagala, tebagenda kwagala baana be. Oyina
through you taata kale ne wano taata Katonda yabeera agabiridde naye balaba taata yakoze balaba taata kati kino ekiri physical ekyomwoyo kiri ffenna kye tumanyi Katonda yagaba President tetuyogera na ku bazadde baabwe bamaama teri ayagala kumanya waliwo ebiro bigenda tuuka ng'omwana yeeyanjulanga muganda wa gundi era ggulirwa oluggi lwa muganda wa gundi si gwe taata si bamaama ababiri oba basatu be wazaalamu kati bo nga be balina enkolagana naye yagenda kuva ku taata abaana bawe equal opportunities